ndina baami njagala kusomesa ku baami baffe. Abaami baffe abalungi abaagalwa. Tukyayina ekizibu nga nfuna abaami ababeera nga baŋŋamba senga omukyala mukalu, senga omukyala ankolobola omukira, senga kino. Njagala twogere ku eno topic nga tukikavarinze bulungi. Sigenda gamba nti temumanyi kyakukola. Mumanyi ekyokkola. Naye emibiri gyaffe ng'abakyala gya njawulo. Ate abalala temumanyi kyakukola. Kansubire mutegedde pointi yange. Si buli omuntu tamanyi kyakukola. Waliwo abamanyi ekyokkola. Nga natural omuntu oyo mukalu so munkwate bulungi. Oba ng'omuntu alina ebizibu bye. Family planning, infections, nga byamukaza ebintu bingi nnyo ebikaza abakyala naye ng'ebyo bibeera bisobola okuvaawo oba okujjanjabwa oba infection yajjanjabwa oba family tufuna eddagala erisobola omukiipinga ng'abeera n'amazzi wansi eyo. Mbaaniriza ku Senga Faith 256 mwebale kwekuumirako mwenna abasubscribing edda ate gwe omupya webale kubanga ozze oli mu kifo kituufu. Wuliriza audio eno oba laba video eno paka gy'enaakomera. Bw'oba olaba nga ekusanyudde ojja gimpeera ekigalo, ojja gisharinga ate ojja kundekerawo comment. Tugenda kwogera ku mwami engeri gy'oyina okuyingiza omukira gwo mu mmana y'omukyala. Nga tonnaba kuyingira, biki by'olinza okukola, bitundu ki by'osobola okukwatamu, wawa osobola okukola like okukwata okubeera ng'osobola okutuuka ku mukyala okumuyingira n'atalumizibwa, n'oyingira omukyala n'atafuna buzibu, naawe n'oyingira omukyala n'omunyumirwa ng'atubye bulungi. Abaami abamu muyina akasigiri munansonyiwa mu papa. Ojja n'otuukira ku mukyala n'omunywegera, bw'omala omunywegera eddakiika egyo emu n'ojjayo omukira n'oyingira. Alinza okuba ayina oluzzi lw'aleese lwe tuyita amaziga g'emmana, olwo olusookerwako. Gwe n'olobooza nti atobye ffule. Kyandibadde kya buvunaanyizibwa okuyingira mu mmana y'omukyala ng'etobye yonna, nga mu butuufu yenna ayimye ng'omulaba akwetaaga ayagala mukira. Emmana bw'eyima ekisookera ddala omusino gutujja. Namba 2 enfuli zigejja era zizimba era obulaba nti buwaze. Mpozi oyo ataasika oba ataziyina. Waliwo abantu nga bo buli munda era nga tosobola bulaba. It's okay, si musango naye ngamba nti ate senga mba siziraba. Aba taziyina naye aziyina, enfuli ezo zolaba zigejja. Ne ziwaga ate omusino ne gutandika okutujja kumukumu bwe kuti. Yenna aba omulaba nga n'enzisa ye ekyuse ng'ayimye ng'ayagala mukira. Naye obuzibu bwe tuyina oba obuzibu bw'ensanze oba bwe ndabye nti abaami bwe bayina temuyina bugumiikiriza obwo. Gw'oyagala otuuke olulaba nti atubyemu, abamu mubazinyira na ku mazzi ga bbaafu geegaliwa. Tugayita mazzi ga bbaafu naye si buli omuntu anaabira mu bbaafu. Ebintu byakyukamu, abantu bakozesa showers, bakozesa bathtubs, bakozesa bingi. Naye since nti edda twakozesanga bbaafu oba abasinga bakozesa bbaafu, tukitwala bwetyo nti amazzi g'ebbaafu. Amazzi g'ebbaafu geegaliwa. Ye omukyala okugenda okunaabako nga temunnaba kugenda mu nsonga za kwezina, n'agenda ne yeetereeza, then n'atawaaza. Bw'ava mu kutawaaza, amazzi ago agaba gasigaddeyo wansi. Jjukira bw'otawaaza bulungi nnyo, osigalayo otuzzi era waba watobye. Amazzi ago agaba gasigaddeyo olujja n'omukwatamu emu bbiri ng'otandika muzina kwaga amazzi ag'ebbaafu. Imagine. Bw'omuzina omuzina eddakiika 5 oba 10 n'akala, oba 3 oba 7 n'akala, n'ogamba nti tayina, tewamuteeseteese kimala. Omukyala oba ng'omutegese bulungi mu butuufu emmana etoba era ogiraba nti etobye. Omukyala mutegeke okakase nti atobye olyoke omuyingire. Mukwano ogenda kuzina emmana nga tikala. Kubanga wamutegese, wamuyingidde yenna ayimye ng'etoberedde bweti. Nga yonna ewaze wulira yeetegese eyagala mukira. Bintu ki by'osooka okukola? Bwe tudda wansi ku mmana y'omukyala nga tuvudde ku mimwa, nniiza okurekomendinga nti ekintu ky'oba osookerako keeka romance oba okuweweeta munno. Nakola videos wano eno bw'oba ng'ojagala osobola okebera ku channel yange. Kuliko videos za romance, ezingeri ebifo bye tuweeweetamu abaami oba ebifo by'okwatamu omukyala n'abeera ng'asobola okutoba.
si kyakumuweeweeta yenna. Waliwo omuntu aweeweeta munene yeetamu n'amukomba okuva mu feesi paka ku bugere wansi, naye nga gw'okomba byamutamye edda. Olulimi luno lwe mulaba lulina amaanyi, osobola odduyisa ku munno azilonga zoluyisiza mu kifo ekituufu. Wallahi Emana neetoberawo n'awulira nga yenna ayoya mukiri essaawa eyo, naye ng'okosezza olulimi lwokka nga togenze mugwa bakuli ng'omutambudde mubiri, kasita obeera ng'ogenda mu vital places, si just kumukomba ate n'enkomba nayo ematalinga. Luno olulimi bw'oba olutambuza ku mubiri gw'omukyala, omukyala osobola okumwebasa nga yeebasa atunudde wansi. Olaba wano mu nkizi mu mugongo olwo olulayini olulimu n'oyisaamu olulimi lwo mpola, wabula si ng'olinga oba akomba ebbakuli. Sigamba ebbakuli ey'omukyala, ngamba ebbakuli ey'emmere ng'ogimazeewo n'okamba ebyo tebinyuma era tebiriimu yadde kafiiringi naako, era asobola okubeerawo ng'omugogo ng'agamba bannange najjiddwa munansonyiwa okuseka. So muyige engeri y'okuromansingamu abaagalwa bammwe oba engeri y'okubeera nga muweeweetamu abaagalwa bammwe. Omukyala bw'oba omutambuzzaako engalo, just engalo zo zino fingers, osobola ozitambuza ku mubiri gw'omukyala, omukyala n'atabuka obwongo. Osobola okukozesa olulimi ng'omunywegera, just mumwe n'awunga n'atoba wansi, ogenda okukwatayo nga yonna watobye. Naye abamu n'obuzibu mwina mudduka ku musino, omusino gwo ngusomesezzaako ebbanga ddene. Mbabuulidde si kirungi kuyisa lugalo lukalu ku musino gwa mukyala. Omukyala sooka kale waakiri omukuba olugalo munda lutobe, ate toteekako malusugo. Tofujja mu mana ya munno, tokozesa malusugo mu mana ya munno. Amalusu gano ge mulaba si malungi. So waakiri mukuba olugalo, okozesa amazzi g'emmana, oweeweete omusino, ajja kuyimira, ajja kutoba. Enfuli zo mwazivaako temuzifaako. Obeera n'enfuli omusajja n'atazikwata nako ng'alinga agamba oba biki ebyo, ng'alinga atabitegeera. Anyway, sibanenya abamu, kozi waliwo abantu nga tebaafuna mukisa gubuulirwa bakojja baabwe ng'ate basajja baganda, nga si nti nno nti munnange ewaffe tebiriiyo, kuba waliyo nga n'abamu ng'ewaabwe tebiriiyo era nga woba obiina alinza obutakuwasa. Nina incident gye nali ndabyeko oba gye ninako obukakafu, ng'omwami yagamba omukyala nkwagala nnyo naye bwe yabiraba ebyo n'amugamba nze munnange bino ewaffe sibimanyi. Anyway, simanyi ki kye yali aliko, wabula yatuuka n'omugamba nti tugende babisaleko. Kuki nga basalako ki? Abasajja banagenda mu mujooga. So niza kugamba bino wammanga nti enfuli muziwe obudde, enfuli ziweeweeteko, ziyiseeko omukira mpola mpola bw'oti, naye enfuli temuzifaako. Bw'onaamala oziweeweetako zisikeeko, zizannyise. Musike enfuli ng'ate bw'omuweeweeta ku musino mpola mpola, ojja kulaba bw'atabuka. Ojja kugiraba ng'etobye ng'ebwanda mazzi, nga omanyi nga supu ng'atonnya, kye tuyita drooling, oba kaŋŋambe omuntu nga oyasaamiridde endusu ne ziyiika. Bw'etyo bw'ebeera. Eba eyiwa olwo oluzzi olwo oluseerera olwo lw'okwatamu oluti ng'olaba lwonna lulinga luli colorless naye nga kiriya, kubanga aba ali ready ng'awulira akwetaaga kati. Bw'omala okulaba nti atobye bulungi, awo olyoke oyingizeeyo omukirago otandike okuzina bulungi emmanayo, naye si kugipakukira ng'olinga agamba olina gy'olaga, oli mu bwangu nnyo, munnange gwe tosobola yadde okugiwa eddakiika 2 etobe nedda. Ekivaamu ng'ogamba omukyala mukalu, naye ng'oluusi nammwe muba temutegese bakyala bulungi. Enfuli, omusino, bintu by'olina okuwa obudde. Sookera ddala ku nfuli, yingira mu ndono kye tuyita gisport ng'otambuza ngalo yo oba ng'omukuba ngalo. Bw'omaliriza ng'olaba nti kati atandise okutoberera, awo genda ku musino nga tonnaba kulowooza kuteekayo mukira. Ayime bulungi, omusino gutujje wale bonna wonna nga kirikirya, oguyingizeeyo. Ate ako ke kaseera kaaba agwetaagiramu. Kiringa omukazi ng'omuyimiza n'omuleka, omanyi bw'aba atunula abanga embwa erundugga. Kaakati ekyo kyaba omwagalamu, muyimye abeere ng'embwa erundugga, then olyoka omusimba omukira agambe kyekyo.
munsikirize ngenda kukomawo eno ate na subscribinga dduka mangu subscribing audio eno oba video eno gy'oba ogisanze yonna manya eba evudde ku Senga Face 256 ng'eno YouTube channel jangu buzi ku YouTube yaffe ojje oteekeko teekamu Senga Face 256 ojja kuba onfuna osubscribinga obeere ng'otwegattako butereevu ku channel yaffe baagala nnyo temujjanga okoba Yeah.